Abawagizi b'omubaka Katolu Bwama bakedde ku kkooti okuwulira omusango oguvunaanibwa omuntu waabwe ogw'obutaba na buyigirize bumala. Bano bwedda basaakaanya nga n'abamu bazze n'ebivuga eby'ekinnansi. Bakira abantu be basuubira okuba nga tebali ku ludda lwabwe babakuba olw'ogwolo. Poliisi etuuse n'okubiyingiramu okusobola okubakkakkanya. Katolu Bwama bw'atuuse olwo ne bakuba enduulu nga bwe bamuwerekera okwolekera kkooti. Yo mu kkooti eyamuwawaabira ng'ono ye Habibu Bwembo asabye kkooti ekkirize okuwaaba kwe kuleme kukoma ku Katolu Bwama n'akakiiko ka byakulonda bokka wabula kutwaliremu n'ettendekero lya yunivasite e Makerere. Ng'ayita mu munnamateeka we Isaac Ssemakadde, Bwembo ategeezezza nti wadde obudde obw'okukola kino bw'ayitako naye okugattako Makerere University kikulu nnyo mu musango gwe guno. Added as a part, as a respondent to this question. Ono alanga abakulira ettendekero e Makerere okugaana okumuwa ebiwandiiko ebyetaagisa okuzuula oba nga ddala Katolu Bwama yasoma. Kyokka eno kkooti ebadde egenda mu maaso ng'abawagizi ba Katolu Bwama ebweru basaakaanya ekiwaliriza omulamuzi Margaret Oguli okumulagira okubakomako. Mr. Kato, please go and tell your people to go out from there, otherwise the court is proceeding. I'm going back to my chamber. Tell your people to go out from there. The court cannot work in this kind of atmosphere. The court cannot work in an atmosphere in that kind of environment. Please go and tell them to get out from there. Ekkooti tasobola kgenda mu maaso nga tuwoggana tusirike obuwanguzi bwaffe. Oludda oluwaabi lutegeezezza nti ab'e Makerere baagaanye n'okubawa satifikeeti ya diploma Katolu Bwama gy'agamba nti yagifuna okuva mu ttendekero eryo. Wabula munnamateeka wa Katolu Bwama Asumani Basalirwa asabye omulamuzi okusaba kwa Bwembo akugobe era bw'ati amulagire okuliyirira Katolu Bwama. My Lord, we reiterate our prayers to have this application dismissed with cost. Basalirwa agamba nti Bwembo yalemererwa okukozesa amakubo gonna agaaliwo okufuna ebiwandiiko by'ayagala omuli n'okukozesa ekiragiro kya kkooti. Ate ye munnamateeka w'akakiiko k'ebyokulonda nako Bwembo ke yatutte mu mbuga z'amateeka olw'okukkiriza Katolu Bwama okwesimbawo ng'ono ye Patrick Wetaka ategeezezza kkooti nga bwe waliwo akawaayiro akakkiriza abantu okwekenneenya ebiwandiiko by'abeesimbyewo nga bamaze okusunsulwa. Ono agamba nti nakano Bwembo yakeebalama.